maama w'omuntu tabeera beneficiary mu estate ya mutabani we wabula omutabani yabeera afuna interest. Nzize mbisanga ng'oli aga maama abafa baali 8 eyafa yali omu maama yaleka 8 mbu maama alina okufuna ku bintu by'omugenzi era mwe be yalekamu mwena buli bisasalala 8 oli omugenzi ye yali alina amagezi agalabirira nnyina. Okitegera era waliwo famire yajjemu nega nti kaakati ono yali mugagga maama alina okubeera nga afuna ku estate ya mutabani we. Nembagamba mugenda okwereetera essaala embi eri maama wammwe agamba omwana wange yafa bino bye nasigaza bye byandifudde. Kitegeeza nti oli omugenzi ye mu ntaana gyali abeere nga alabirira nnyina mwabalamu mubeere nga temusobola kulabirira maama wammwe. Ontegeera? So etteeka ligamba nti dependent relative ye yekka afuna ku estate. Maama yali dependent relative nti maama obulamu bwe n'okuyimirirawo kwe. Kitegeeza maama wange abadde abeera mu nnyumba yange talina nnyumba gye yali abeera amataba gaamutwala ennyumba nevaawo eyiye taata gye yaleka. Maama abeera wange nze amuliisa nze amunywesa ne ku insurance yange kwali kwe bamujjanjabira kati nfudde. Ekyo kiraga nti maama dependent relative. Ne maama mwakeera n'akwata enkumbi n'agenda alima mu lumonde we ne muwogo we n'alima ebijanjalo ne kasooli n'afumba n'alya ne yeggulira n'oluggi lwe luno olwamukulule oba lwateekako eddebe n'ayingira. Mutabani we n'afa wadde abadde nga atera omutwalira ku nnyama. Maama wammwe tayina kakwate ku bintu bya mutabani we. Ebintu bya mutabani we bivunaanyizibwa ku bantu 3. Dependent relative oyo relative gw'abadde ayamba nga ali ku ye. Muganda we gwaweerera nga school fees zigenda ku ye. Ono senga muganda we afudde ng'ono tayinza kuddamu kusoma yayinza okubeera dependent relative ku bintu by'omugenzi. Babadde abeezaawo nga bw'aba tabawadde tebalya abo babeera ba dependent relative. Otherwise ebintu bya omwami ng'afudde bivunaanyizibwa ku mukyala we n'abaana be bokka teriyo mulala gwe bikwatako. Bano mukamwana abasitula emmotoka ebyapa ne beefuga ennyumba n'amayumba gasolooza baba bakola ekintu kye bayita intermeddling batwalirewo ku poliisi obawaabire poliisi ebagalire. Tebalina kakwate ku bintu by'omugenzi. Ne bw'abanga mwannyoko gwe yali yakwasa ebyokusolooza ennyumba ze waafiira akakwate kaba kavuddeko era oba tolina mulimu ku estate ya muganda wo.